Any born again, Omulokole Atayagala Isreal is a typical fool. Omulokole Atayagala Isreal Musiru. Kubanga tusooka na foolishness, netugattako wickedness, netugattako poverty, and finally shame. Nawe twabagamba nti bino byonna bireetebwa omusoto oguli mu Genesis chapter 3. Omusoto oguleeta obusiru, obubi, obwavu n'ensonyi. Kati lwaki ngamba bwe ntyo? Yesu yennyini yakyogera, era ajja kuleeta Pastor Asha tusomese ne Pastor Victor. Yesu yennyini yakyogera nti omuzimbi yenna ataasima mu lwazi ennyumba ye enkuba bw'enajja n'ekibuyaga najja ejja kugwa. Oyo ye muzimbi omusiru. Wabula omuzimbi omugezi asima mu lwazi wala nnyo, enkuba kibuyaga ne bwejja, enkuba nejja, mukoka najja, tegwa. Kakati mu Bayibuli olwazi, a rock is only one. It's the foundation of the church. It's Jesus Christ, Jeshua Hamashiach. Olwazi olwase, era bw'osoma ku lwazi luno lwawerekeranga abaana ba Isirayiri mu ddungu, baali baliwerekera olwazi olw'omwoyo. Era Katonda agambanga Musa nti kuba olwazi luveemu amazzi, kubanga olwazi luvaamu omubisi gw'enjuki, luvaamu amazzi. Olwazi oyo ye Kristo. Kyokka olwazi olwo lwawulamu emirundi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olwazi luno lwe luvaamu 12. 12 byebika bya Isirayiri 12. Israel, eggwanga lya Katonda. Ono ye Yakobo. Yakobo ye Isaaka. Isaaka ye Abraham, mukwano gwa Katonda. Kati bw'oba toyagala Isirayiri, ogenda kubeera omuzimbi omusiru azimba ku musenyu, nti enkuba bw'enaatonnya, kibuyaga najja, omusana ne gwaka, ennyumba ye ejja kugwa. Kubanga olwazi kwe tuzimba, kwe tusima ye Kristo. Kyokka Kristo ono muzzukulu wa Dawudi. Dawudi ava mu Yuda. Yuda bw'obala Lauben, Simeon, Levi, oddako Juda, omwana owokuna owa Yakobo, empologoma ebwana erwama. Kyokka maama wa Yesu Mulevi, omwana owokusatu owa Yakobo. Kitegeeza Kristo gw'osinza, omwana wa Katonda omulamu, mu Yudaaya ow'omubiri. Kubanga tuyina abantu babiri, tuyina Jesus, tuyina ne Christ. Tuyina Jeshua omuyudaaya, tuyina ne Kristo omwana wa Katonda. Kati Jeshua omuyudaaya oba Isirayiri ye konteina oba ye baaga mwe bassa Kristo omwana wa Katonda, oyo omununuzi w'ensi. Kakati ng'abalokole bw'osoma Zabbuli 137 olunnyirira 5 n'olw'omukaaga, twerabidde Isirayiri ne Yerusaalemi ekibuga kya Katonda. Kati ennimi zaffe ne zibeeranga nnafu, n'emikono gyaffe nga tegiriimu maanyi. Kyova olaba abalokole batambula bagwa. Nankubadde muyimba nnyo ng'ennyonza, naaku erinnya lya Yesu taalawe, ojja kugwa. N'amakanisa g'abalokole gagenda kwonooneka. Among many reasons, because they don't bless Israel. Israel si ddiini. Wabula Isirayiri ly'eggwanga lya Katonda, ye mubereberye wa Katonda. Era bw'osoma Revelations 21:12, nendaba ekibuga ekipya Yerusaalemi nga kikka, nga kiriko emiryango 12 egy'abaana ba Isirayiri. Lwaki mu ndagaano empya ate mugamba Isirayiri yeri mu ndagaano nkadde? Lwaki ate mu Revelation lwaki ekibuga kya Katonda kiriko emiryango 12 n'amannya g'abatume? Kubanga abatume bwe baali babayitira mbika byabwe. Paulo wa Benjamin, ojja kusanga Peter nga wa Yuda, obanga wa Pastor Asha jatubuulira. Abamu ba Benjamin, abamu ba Juda, abamu ba Zebulon,
babayita mu bika byabwe ne mu regions zaabwe. Kale so we must pray for Israel. We must cry for the peace of Israel. We must bless Israel with our money. We must do aliyah. Aliyah is a biblical process. Aliyah kitegeza going up. But in real life, physically, aliyah kwe kujja Abayisirayiri yenteekateeka eriwo okujja Abayisirayiri mu nsi gye babonaabonera nga Ukraine okubazza mu kibuga kyabwe Jerusalem ne mu nsi yaabwe Israel. Byowulira ku Isirayiri by'abantu buntu abakyawa Isirayiri kubanga ekintu kyonna ekyamakulu kikyayibwa. Abantu tebaagala Isirayiri bajogerako ebibi n'abalokole bagikyawa. Naye kankubula ekintu kimu. Hosea 4:6 abantu bange babula olw'okubula okumanya. Kyokka ate they reject knowledge. They reject adamantly. Reject knowledge. Omuntu omugambye aganye. Kati okiwulidde bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku Israel. Kubira Pastor Asha, Pastor Sarah, Pastor Victor, aba Christian for Israel International. Omanye butya bw'ogenda okunyweza obulokozi bwo n'okubussa ku musingi. Kubanga Daudi aga nti obanga emisingi giryonooneka kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Bw'obanga Israel togitegedde ogenda kuwankawanka okumanya mu Katonda. Kubanga among many omusingi gwa Israel nga ly'ejjinja ye Christ gusangulawo omusingi gw'Obuganda, Obukatuliki, Obunyolo, Obukiga ne kalicha mutwakulira n'obugwagwa bonna mutwakulira. Kyova olaba nti abasumba baffe n'abantu abalokole babeera b'amaanyi ne kalicha etuuka ne basinga kubanga kalicha is a blood issue. So as a born again you have to subscribe to the lineage of Abraham. Among many H gye bayongeramu Abraham etegeeza the breath of God. Israel n'ebirala bingi by'ojja okumanya naye ekisinga obukulu kiri kimu. Bw'obanga oyagala kwetuga masturbation akulemeddeko, pornography, omukyala yakutabukako n'omwami, amaka gaafa, mwagala kukola divorce, abaana banywedde enjaga, muli bweruwa ggwanga ensi yabatabukako, oli mu kiyumba oyagala kwetuga ebikutabudde. Pastor Asha simu ye yiiyo, Pastor Victor simu ye yiiyo, Pastor Sale simu ye. Bw'oba oyina essomero ng'oyagala nkuyambeko ku baana toddamu kuleeta bayimbi babakunamira. Dr. Tiamale wendi esimu yange yiiyo. Bw'oba oyagala laptop mu kibuga Kampala, Hero Medi 07575513 kubira Medi adi ku Cornerstone Plaza yagenda okuwa laptop eriko garanti.